Eddagala eryo liyitibwa Cloves, ezo ziyitibwa Cloves. Kusookera ddala tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Njagadde mbalaga eddagala eryo. Wano tuliisa eddagala naye ebiseera ebisinga Cloves ezo zigenda mu byakulya, zigenda mu muceere, zigenda mu nnyama, zigenda mu nva zonna, zigenda mu mata, zigenda mu caayi omukalu, kwegamba nnungi nnyo. Bw'oziteeka ku mata, amata gaba mawoomu nnyo. Bw'oziteeka mu nnyama, ennyama eba ejja kuwooma bulungi nnyo. Bw'oziteeka mu muceere ate kisukka. Naye wano tuliisa eddagala olw'ensonga tugenda zikozesa ng'eddagala. Mu abakyala muwulirize bulungi nnyo. Cloves ezo nnungi nnyo ku nsonga y'okufunza. Bwe zityo bwe zifaanana nga bw'oziraba. Zifunza bulungi nnyo Nabunya yammwe mu abakyala. Ozikola otya? Ofuna Cloves nga ziwerako. Bw'omala ozifuna, nkusaba oziiwe mu kicupa. Ekicupa ofuna ekicupa ekyo eky'amazzi, amazzi ago ge batunda 1500 oba ge batunda 2000. Kati ofuna ekicupa eyo ennene, ojjamu kasamuvaamu soda oba kasamuvaamu amazzi ago oganywedde, yiwamu Cloves ezo ziyiweemu. Funa nga ziwerako, ziyiweemu. Teekamu amazzi mu ekyo ekicupa mweyiye Cloves. Teekamu amazzi, ekicupa kijjule, saanikirako akasaanikira, ziteeke mu nnyumba ozitereke okumala ennaku 3 ku 4. Bwe zinaamalamu ennaku 3 oba ennaku 4 ziggyeeyo. Funa akasengejja, sengejja amazzi ago ng'ogayiwa mu kabaketi oba mu bbaafu, beera ng'ogatawaaza. Gatawaaze, gagenda kukuyamba okubeera nga weefunza, ate wejjanjabe n'okwejjanjaba okubeera ng'osiiyibwa, kuba Cloves era zikola nnyo ku nsonga eyo y'okusiiyibwa. Naddala nga wakabufuna ogenda kwefunza. Zifunza bulungi nnyo, bwe kityo bwe kiri. Njagadde nkikubuulire okimanye. Kozesa Cloves ezo, beera ng'ozitawaaza, zitawaaze ng'amazzi ogayingiza munda. Emirundi gyonna gy'osobodde olunaku, beera ng'otawaaza nga bw'oyingiza amazzi munda, ogenda kuba ofunda bulungi nnyo. Cloves zifunza bulungi nnyo, bwe zityo bwe zifaanana. Njagadde nzibalage, baziyita Cloves.